anti Kasumba ebintu byazayogera tekuli adisi wojijja omuntu eyakyusa mu bigambo bye so akwagira gavumenti eno kati mpagira Museveni twayenza kati omuntu eyakyusa mu bigambo pero yi president yaddako gundi mjivuddemu tebakyalina makulu abo okitegeera kakati kitegeeza ye wawana wabata mukono kumumwa wabana wabalya neto so amujja kadisi issue of eyebitabo ebadde ku mwanjo nnyo internal conflicts kati alinga bwe kijja Gashumba nga bajja kubuuza nti Gashumba yasoma ki kakati ate bano Bagashumba ne Kabanda tebalina nnyo na kibi nnyo na kikolobero kiri awo nti Kabanda yatwala amabaati g'Ekkalamojja Gashumba yatwala amabaati g'Egundi naye bano webazizza mu bifo ogenda okulaba nga bo bennyini ate be bakozi oluusi by'ebintu ng'okutwala ssente z'omusolo. Kibi nnyo okuwa omuntu omulimu nga bali talina mulimu eyo kyabulabe. Ekyokubiri omuntu wavayo naga nti mwami Gashumba talina kikolobero ku bannansi watu abalaba ebintu bye naye nja kujjukiza abalabe b'emboozi mukalina batugoberera ffenna mwami Gashumba gwe twogerako yavuma Katikkiro wa Buganda. CDF nendoza yadde mu kibiina ki nalabanga mukulu Kabanda ageri kyagamba nti batula bonna mu ddiro ne banywamu n'atyoka tweetinga nalabanga oyo tasaana kubeera sekretary general. Museveni mulabi wane ebbanga ddene nga bamututte mu kooti n'agenda era n'abeerayo. Kakati bamwami bbalamu bano balina okugamba balina omanya nti ekibiina kino kinaaba kinaatambula mu bulambulukufu bwakyo nga ddala bakyagaliza nga tebalimba nga bakyagaliza ekibiina kino kitambule mu bulambulukufu bwakyo tukkirize abantu balina okugendera mu mateeka nga balina okukola ki okutambula. Mbeera no bwetuuse tukatuka ekiseera nga tokkiriza wana kwogera waliwo amanya gotagenda kwogerako nga woolyogererako bwoti woogenda kuyiga Luswayiri. Looya nga kirayanti wo takkirizibwa kugattibwa ku musango gw'ozizza kubanga aba ayina yo okutegeera amazima g'omubuulidde alabe waguyita ogwoza owa ekyo ekyali ekituufu mu woteeri. You cannot wake up noga nti oli omutaddeko that case. Kitegeeza buli gwe banaakwata ne bamuteekako ekigambo kya treason tagenda funa yadde lawyer n'omu kozi already kati yo bagiguddewo basobola ogiteekako abantu ki balooya bagiguliddewo balooya. Yep naye nga ebitambula bana abembuzi bo bakoze batya bamaliriza batya abembuzi mbale nga mukyabebeera nabo sigwa bapatana ani Namboze yabasooka Namboze nne ekigendererwa kye tekyali kya basuuza munyago ndowooza yayogera nga ebintu wabiraba n'agamba abantu lwaki tebayiga kati nalabye ab'embuzi bagamba oleeta embuzi osasula embuzi yo naffe ne tukwongererako ne tukulundira embuzi yo nezaala obwana bwebuti kati abantu bagenda okibalamu obwana embuzi bwe bakugambye bwezaala ate n'obwana bwofuna nga ne ssente zosasula nti ate n'ogenda okulaba ku mbuzi zo zennyini ze wagula eky'ekkumi kigwa agamba gunnegira embuzi neetabukira awo. Ab'embuzi mu kifo ky'okunnyonnyola baaguze bavuma ne bayomba buyombi okuyomba ne kujjawo embuzi nejja mu sequence ng'embuzi balaba embuzi egendedde mu bya capital chicken ng'eringa abantu that's general public abantu we balowooza kati ab'embuzi ensobi gye baakoze they did not come out to explain properly. No, you have to public gyoyagala egule embuzi ezo gwe mulimu gwo olina obanyonnyola bamanye anti ekintu nga bwe kitambula kuba gundi bwe yakireeta ani Namboze yakireka kihanginga nga it's them ate era sijogenda nedda public relations era sijogenda okufunira bakasitoma era newe baali baagala ebintu ebyo bafunanga ba YouTube ne babakolako interviews bateekeyo abantu basobole okujja bakole ki batuule wansi Faruku kale naawe bannyonnyole ekintu kino bulungi kuba newe baali batandika business eno nabalaba YouTube ze bagendako abantu tebeesitula ntino kati babafuna batya bagula embuzi ezo they came ku social media they use the internet bajja mu public kyenkugamba instead of okufuna abantu abakulwanira olutalo gwe kennyini funa gundi kwotuula nnyonnyola abantu kimu ku kimu nti wano omubaka yayogedde bw'ati naye awo ndowooza yakozeemu ensobi fe ekyaffe kitambula bwe kiti toteekawo chaos. The problem with abantu ennaku zino basolovinga
problems. Chaos, basolvinga chaos with chaos. Chena soso kulaba nti omuntu we bamulumba with fire adana fire. Tonyonyodde you in a business gy'omanyi nti okola ng'ate weetaaga public. So when the public tekutegedde ate bonojja ng'oyomba still tegenda kutegeera. Ne woba oli mutuufu nnyonnyo. No, they come out to explain properly. Abantu bategere ekintu ky'embuzi kuba abantu batandise okirinkinga kuki ku nkoko. Nkoko n'embuzi byawukana naye abantu bagamba yenziba yemu ow'enkoko gye yatubbamu. Mbujangu enkokozo anti nabo tomanyi oba badde banaafuna ekingenyege ekiyingirayo. Omusango egujja mu public toguwaani agenda gwogerako natagenda kugwogerako. Gw'olinayo embuzi zo? Nze ninayo embuzi zange sigwogeddeeko. Toguwa mpoza gwe buba gugize mu public. Embuzi naye bwe yabadde annyonnyola lwaki yagenze ku mutimbagano natanyonnyola baateekayo bokka kuba abadde abamanyi. Abateekayo abadde abamanyi lwaki yazze ku mutimbagano kunnyonnyola ffe. Epensa lye kyekitategeerekeka. Epensa ye ne period gyawa ataaginga mu ffe era ffe abalina omuddamu kubanga ffe ffennyini baayita tagamba mbu abaateekayo ate baayita abo yabamala. Kati ayite balala aweze percentage gy'ayagala mu period ya time gy'ayagala abiggale. Bw'oba tunuulidde awuliriza bw'ojja olwaliro n'ogamba nti nsambya furniture kangereze kwoyo kwa mukwano gwange ebintu bye batunda si birungi nsambya avaayo n'agamba nti ebintu bye tutunda biki birungi annyonnyola bunnyonnyozi nti bane mulabe bino so tajja kuyomba buyombi byayogera tabitegeera ffe tutunda ebintu okitegeera. Mu bizinensi akola bizinensi bwabeera bamwemulugunyako ajja nannyonnyola obutuufu bakola ki ekiraga nti bizinensi eno si ntuufu n'aginnyonnyola adduka kiwalazima. Ensobi gye twagirabyemu ne tugamba ku website bagundi abaali baddeko ba board of directors nga tebaliiko ate wali badde ba board of directors tulabawo ate be balundira bawa bujulizi ne tugamba kati bye biki ebyo n'agamba nti ate kati bano boogera biki no abantu abakola ebintu bino nga boolaba ba Capital Chicken n'abalala bonna abajjira mu ttuluba eryo bajja ne baleeta ebintu ebibanga bya gentleman alunda embuzi mu kyalo ofiisi omusanga Kampala oyingirira okulunda naye ogenda okulaba ku mbuzi emitwalo 10 gy'osooka osasula okulambulako ku mbuzi yo oba onaagiraba ze embuzi ze walabamu egula emitwalo 5 walabamu eyana obuzi buli awo mitwalo 3 kwa 35 kwa 25 kakati ensanvu ye eze oba sizezo zalundira abantu kuba ye zatulaga zino za nyama era tubuuza omanyi ngenda kubulya sakozi ebintu bingi ebiraga nti omuntu ali mu kulunda era product zifuluma olwaleero bw'ogendanga ku yuga chiki osooka product ez'enjawulo eziveeyo mu product z'embuzi senga omusajja nabadde alunda embuzi ku mata g'embuzi sente ze gagula singa tulinawo ne masini n'amata g'embuzi katale kuba ga bbeeyi n'okusinga agenti jegali yes product eziva mu mbuzi yes zali badde mpitirivu abaffe embuzi tezisala seddume ziseddume zonna zibaawaawo maketi yazo eriwo ebyo n'osooka bitunuulira sakozi osooka n'otunuulira ebintu bingi kukiba gwe wa restaurant kigomanye ng'embuzi azijja mu faamu kuba nga nti alina restaurant mbulya restaurant gy'omanyi ng'embuzi agijja ku faamu kati ki kye batategeera bannayuganda kye batategeera olwenyini si bannayuganda bakitegedde nti mubbi ntoyinza muteekako gwa bubbi ssaawa zino kale muyaaye era nakyo oba mukyamu muki because tewali gwe yabbye anti bagenda kujja no era bagenda kukaaba sakozi twali tutudde wano abasajja abakulu ne bajja n'abakazi abakulu nga bava mu Capital Chicken abasajja abatuuludde obajjukira nga batunnyonnyola engeri gye bateekangayo ssente nabiki kubanga bano bakulaga
nti ate gwe bw'oteekayo sakozi ate bw'oleeta nnamba emu ebanga chain of demand ate bw'oleeta nnamba emu ate gwe bamusukulumu nnyo mu kampani eri era n'amagoba ofuna agawerako mu mbuzi ezo baba kwongera ku mbuzi baba bakola ki nebuuza kiki ekitategeerekeka anti kati gwe weebuuze eyateekateeka okulunda embuzi afunirawa embuzi ezaala abwezaala atagamba obwana bwo atagambye obwana bubwo anti ojja bukoma okuba obwedeni gega magoba anti ye afunirawa embuzi wezaala abaana babiri omuwuwe what is the problem yagamba esubiro zaala ababiri naye kabagende ku galenti y'omu omu abawanga yagamba eyinza zaala ababiri naye galanti ayina y'emu okitegeera galanti ayina y'emu ate ye mu kibalo wano akugamba nti ababiri esobola bakola ki obazaala noba n'embuzi omwaka 4 kitegeeza omwaka 4 ne gye wagula ze mbuzi 5 myaka 2 mbuzi 10 ekiwulira ono omusajja agenda kuŋŋaanya abantu yayina percentage y'abantu gy'ayagala n'omuwendo gwa ssente gwayagala gule baleete ajja kubeera ng'omunigeria oli eyaddayo omujjukira waliwo omunigeria we yes abeere nga capital chicken abeere nga abalala abantu bano bagenda offera abantu babeera n'abantu ab'amaanyi embabega era kiva tebakwatibwa capital chicken wamanya gye byagwera capital chicken simanyi ali kati ebyo byasirika abo baggwa kati ono bagenza okulaba nga omuyima era kati twagala afaane Nakalema naye atunyonyole ku bintu bino yali akolera corruption unit anti corruption kubanga wabanga ye muyima ku bintu ebitategeerekeka abana asinziira kuki okukkiriza posti eyo gyaliko yayinza okuba abitegeera ategeera ki ye abitegeera byalimu tabitegeera naye obwembuzi waliwo akayana waliwo akayana ku mbuzi tewali yakayanye kati yabafuukidde etya kubalundira tewali yakayanye kakati ate ogamba otya nti yabafuukidde ki abantu be bakuba ttooki bantu ki omaze akozi kankubuulire wano e Uganda waliwo ebintu nga biri walala nnyo n'okutegeera kw'abantu abamu ate buli muntu alina gy'ayita okukola ki okukola bizinesi kakati waliwo omuntu gw'osanga nga ye agoberera balunda byennyanja era bw'anaagenda n'asanga abantu tusima ebidiba tukola bwe tuti ne tumala okutera ne tukuleeta obwennyanja kkiriza gano ye ekintu ekyo ajja kigendako era ajja kigula oba kitegedde kati bano abalunda embuzi era balina be bataapingako nga naawe nabuyako naawe olima entangawuzi olina b'olimira nnimeza nawulira amagambo baani yali agamba mbu omuntu asookuwa ssente waliwo omusajja alimira ndowooza alimira abantu abaki abalala bamuwa ssente ye n'agula ettaka n'abasimbira ki n'abasimbira entangawuzi kati waliya talina bantu abalina kati waliyo abali mu bizinesi bwe zityo nga ye omuntu bw'akeera mu makya amanya nti anaye abantu b'embuzi bano bwenkola bwendi ne bwendi ne bwendi ne bwendi nsobola obbafuna kubanga embuzi zino zitawaanya mu kino na kino abo gye bali era ng'ojja basanga ng'embuzi amuweese n'amugamba genda nnundi sakozi wano waliwo ebintu bingi ebitambula nga tetubimanyi era n'okeera n'ogamba naye kino bulijjo gye ekiri ne bw'omala okutambula n'ogenda mu bintu ebimu n'ogenda ng'oluusi waliwo oba ekikututte otegeera nti waliyo wano e Uganda ebintu bingi nnyo ebitambula nga tukola tetubimanyi kati abo ab'embuzi abo n'abaana bennyini ab'enkoko namba emu babadde ayogerako twali tetumanyi nti waliyo abantu abakola ki be balundira enkoko simanyi obukoko ne bakola batya naye mwaba abantu 7 be yalina oba 8 ne muvaamu 2 era ke bitatambula buki bulungi kuba musajja yagamba onayibwe twakyaza naga nti ezasooka nafuna naye waddako nebigaana sakozi omulimu gwonna gw'okola ng'ogenda kutambulira mu bantu abawere 10 kyono ngenda muwa ssente za sakozi yampadde omusajja kati ote nga nono naye alina gy'agenda otwala ssente naye ajjeyo embuzi ajja agimpe nunde embuzi y'omusajja kakati ono singa agaana okumpa ssente
eze singa muwasendeza abasajja abampadde mulundire embuzi balundire embuzi nkiwulira ali kulaga ekintu ekitambula gwe tokifaako batokitegeera nti omuntu bw'okeera ku makya nga sakoze omulimu gutambulira ku bantu nga bana batano bubuza bali nti waliwo abakayanye noŋŋamba tewali otuuka ekiseera okuba ng'omulimu gugenda kugolongotanako embeera bw'ebeera era bwe gugolongotana kubanga wawadde ono aleeta embuzi olunda embuzi y'omusajja ono naye n'ataleeta ki mbuzi n'ataleeta mbuzi kati ate bano abampadde ssente tebamanyi ono emirimu egito bwe gitambula embuzi ku katale ya mmeka kubampulira bagigula 75,000 ono agirunza agitunda mmeka sakozi anti sakozi egamba tuleme butamanya bintu ebita ojimanyi wali etayi y'emiliyoni 2 ojimanyi wali etayi y'emiliyoni kati njagala nkusomesa ekyembuzi embuzi za miliyoni 2 togamba teri waliwo eza breed waliwo ezennya oyogera ku mbuzi oyogera ku mbuzi kikaki oyogera ku eriwa anti anasoose babuuza ti embuzi kikaki kyalunda ez'ennyama zino obwawano bwa bulijjo Sakozi nze buli muntu gwe walundira embuzi mugamba ekintu kimu oba enkoko waliwo gye basomesa okulunda ate embuzi nga bw'ozimanyi osobola n'ozirundira mu kafo katono n'ogisiba sengi neyeetaaya n'ogiteeka baginoonyeza biki bino byonna mukulu mawa byali mu kwogera byali mu kupaatiikawo abamulaba tuyinza olowooza na bbulooka wa mbuzi kubanga twalaba ensonga z'ab'enkoko muzijjukira bulungi ono zagamba nti bali abantu babiri omusajja yabba abantu abawerera bali mu 100 n'okusoba singa yabba babiri singa teyabula kiba kimu kumusakwazi naye bwe yamala okutaayiza baataayiza n'akola ki n'ayitamu oli mugana mawa oli gwe tugamba teyali wano ne bajja namugamba nti ebintu byaffe namugamba nti nebyo byafaamu bakeera ku makya nga ofiisi teriiwo mbadde mbabuuza nti kyabadde kitya akatuli ku bankoko betusoose nabo bakeera ku makya nga enkoko ofiisi y'enkoko tekola ki nga teriiwo bamaliza sene teriiwo kati abeefaananyiza abakola zissako mu butale obw'enjawulo mu bifo eby'enjawulo nti mumujja ne mutereka ssente bo balazima okuba ne bayitamu bakola ki kati embuzi eno sakozi ono muzazija babanyonyola embuzi lwaki nsindika nnyo omuntu ogenda olunda embuzi embuzi ogigwa emitwalo 7 ebagikulundira bw'ogigwa emitwalo 7 buli mwaka bagamba erina okuwayo akaana kati embuzi ezaala emirundi 2 mu mwaka kitegeeza nanti bulira embuzi zonna zizaala emirundi 2 baba bagiguza bagamba bwe bati embuzi eno gigule ya lulyo ezaala abaana bameka 2 after oluvannyuma lw'emyezi 14 embuzi ekuwa abaana 2 emyezi 14 y'omwaka gumu naye waliwo ezaala 2 waliwo ezaala anti bo baba baguza embuzi zaabwe bagamba ezaala abaana bameka 2 za lulyo naye mu nkomane bagamba naye ffe tukubalira etya embuzi yo yammeka bo bagitunda mmeka obaana budde 75 kati sakozi emboozi eno ogiraba kati buliza emboozi bwe mba nkuwa emitwalo 7 emeka juka tombulidde price ya mbuzi ntuufu bwe mba nkuwa emitwalo 7 emeka nompa embuzi ontegeera nompa embuzi ku mitwalo 75 simanyi sente zonyongererako zino embuzi zewaffe za mitwalo 3 zino embuzi z'essembabule gomba ontegeera si z'essembabule zino nze bwe ndaba nti bwe mba essembabule kati kambabulire essembabule embuzi etambulira ku mitwalo 3 ku 4 waliwo ne 25 ontegeera kyengamba sakozi ono gwe paka wa kiwoleeto olwa kyengamba sakozi bw'ongamba embuzi ya mitwalo 7 emeka 5 ongamba onyongererako kyokka mukuga nti onyongererako gw'olabirira embuzi nze nzija buzimu nga kuwa 75 nze buli mwaka nzija okunona embuzi zange mmeka ate onosasula renti wezisula 2 buli wogenda okulaba ku bisolo byo olina okusasula emitwalo 10 wekizoka ekyo kitegeerekeka nanti bakulimiti nanti kati kankubulire mu mwaka ogenda okulaba embuzi emiri wegiba 7 kitegeeza obawadde 7 bw'omaliriza 7 renti ogenda sasula emitwalo ejeegi buli mbuzi okimanyi omwaka gwako nga tolina ssente
embuzi baade bagamba mbuzi zezino zezo bazikuleetedde embuzi tetwagitegedde abo nyine bazikuleetedde bebazikwata bawuli jengewo ompulira sakozi ogenda okumaliriza bw'oba osasula emitwalo 10 lwogenda okulaba ebisolo bye n'omwezi nga nosasula sente za lenti ogenda okumaliriza nga mu mwaka osasudde emitwalo 6 embuzi etya oba ogenda ogya mirundi 7 gya emitwalo 7 kati zisene mekezo kati abantu kye batategeera kati waliwo yagirunze ng'ovudde mu butabitegeera kati nga mukulu bwavuddeyo n'agamba waliwo ya complaininze kyobana complain kuba bizinesi yakatandika mu myezi egi katukubira tooki nti nga oba yatulimbye nga tulaffe tubuukidde nti sakozi anti babigula babitongoza nawo wali kololo nti sakozi bwe tuba twasobola kubuusa bankoko ba capital chicken nabo balinga bano leeta enkozo tuzikulundire ojja kujja ngono ne ssente naye nga ssente zotaddeawo singa oziteeka mu sakozi sirina nsomesa kulunda nkoko okitegeera nokimanyire mu kibuga nnundiramu enkoko kati oyagala bano bave banyonyole ki omanyi bano abantu baba bajja bwe bati kati ngenda kutunuliza abantu bategetinga bw'olabira abantu nga badduse ku social media bategetinga kati babbi batuufu sijja baga nti babbi sijja baga nti batuufu wabula kati nze tokijja enkuba tukutwala mu bali ab'enkoko aba capital chicken kye baakola kye kimu ne kiruwa ontegeera naye bano abantu bajja sakozi balunda n'enjuki simanyi bwe bajja kuno baba batagitinze bantu beebweru kubanga oli capital chicken bwe yali abba abantu abasinga obungi bali beebweru egambi bababbye nnyabo kifiiriza kuba talina gy'oloopa nanti oli omanye kati omukazi w'obweru omulaba omukazi w'obweru omulaba omuntu w'obweru omulaba bw'omugaa nti embuzi ya $2 aba alaba ntono owebweru omu America ng'agamba ngenda kugula embuzi zange 10 ndowooza ne Kadama yeno bizinesi ya okyaka kye mugamba kati bano batagetinga abantu bewe naye nze mugamba ekintu kimu bizinesi ya Kadama na sakozi omuntu yenna nga tebana kutwala mu bintu bino ebya capital chicken bwema wali akamyu ka mitwalo 4 ate kati mugamba sakozi akamyu ak'emitwalo 4 kaliruda sakozi wata nakutwala mu bino ebya capital chicken tuula wansi osooke weebuli obuuze nina ettaka bizinesi abankuba kyeza olina obuuza nina ettaka nti ndiina lwaki sirunda nenkola kafaamu kange nenunda embuzi sakozi mu bintu ebitasumbuwa ng'olina ettaka lye mu kyalo yikezi mu bintu ebitasumbuwa embuzi mweri owulira waba osiba akatimba wonna wonna ono si byaliko n'ozimba ekiyumba kyo n'embuzi wezisula onayagala kumakyo tatuyamba atuleke bw'atalina budde onazitulira mu apartment bw'atoyogera buze nakasongola eza apartment azireke tusigaze ze nakasongola sakozi bino ebintu biri wano era twogedde lwakumeka tujja kudda wano omwaka ogujja ng'abantu bakaaba nga bali mu capital chicken kati sakozi abatulaba mu mboozi mukati omanyi abafere bano bakoniman tebakkiriza nti babeera babbi bo bagamba bakozesa buwongo sakozi essaawa yaliyo bakadde bafaana abalunda embuzi si babbi bagezi naye tubaweemu time bagala kufiitinga mu linnya lino litutaagala kwogera kati sakozi nagobera sitole y'embuzi eyo kati okumanya nnemu okutegeera naddako neewaka nesoba nentula ku lubalaza nenziramu nenjira babuto nenga anti nekyakikubeza nga njagala kugendayo nentula ku lubalaza neŋŋamba nempulya nga antu bano bannyonnyola ebintu anti sakozi kati kankutemeretomere abasajja ekisooka kya byonna bayina embuzi mu kimutaategeera ze batunda bo bennyini nnyini bakuguza embuzi sakozi embuzi ebagiguza kyokka tomanya bakuguziza ya kiro mmeka ya kala ki era ezaala ddi kubanga ebagiguza oteekeddwa okugenda okuwaayo ssente ogenda ogirambule bagende negiwagula kati omuntu ali mu America asindise ssente aguze embuzi kyava bamugamba embuzi yo yeeyo kakati mu myezi 6 bakuwa ekyana kitya kyava bagamba nti olubuto lwasowoka anti mpuliriza batunda embuzi bazisigaza kyova olaba nti bo lipulaya bwe balemye okujja okunnyonnyola ki kye bayina nga balaba abantu banansa okubuuka
mu mwaka gumu bakuwa embuzi meka niye mu mwaka gumu ebifa bitalaze embuzi esooka nefa tegede bulungi embuzi esobola okuzaala obusatu kakati bakugarantinga ko kamu kakati bo kye bali mu kukola baguddeho bizinesi yaabwe ey'okuguza abantu embuzi n'abantu bajje balambula embuzi zaabwe ku ssente oba 10,000 oba 5,000 tegede bulungi naye nga sakozi omuntu yenna ngobadde oli serious ezo embuzi buli myezi 3 beetaaga okuba nga ozirambulibwa emirundi egi kitegeeza omwaka weetaaga okulambula embuzi ezo emirundi ng'egi embuzi ezo wesinaakutegeera treatment yazo tobana kukinyonyola okugijjanjaba era n'ekirala singa eba efudde ng'ezadde ekyaneefa bampaamu ekiralo anti enezadde ebayiyo wabula nze kyenyinza okugamba abantu mwabali ebuli bakolera bizinesi wano ono muganda tulina bizinesi kati ezi nga serezawo za layisi woba olina akatakako oba olina yiikayo nga wola kakasa waliwo abantu genda osibewo akasaawe abaana bakuwengamu ssente oba si ekyo kubako sseŋŋenge osseemu embuzi naye mu bbanga ttini nnyo basebo tugenda kumwana mu mboozi mu kati nga mutandise okuwa obujulizi embuzi kye nagula saagiraba sigambye nti babbi bbanga ttini nnyo tugenda kudda mu mboozi mu kati nga mukyadde wa Faruuku abalala mugenze ku midiya nga mutandise okutalaga awantu awala wonna naye tewali muntu asobola kukulundira kisolo ekyo tekiriiyo kubanga ekisolo kyetaaga obwegendereza ate embuzi eyo yekyasinza okubeera layisi ng'ogirunda embuzi eringanga nkoko ŋŋanda zifaluku waliwo empangisa nyinawo enkoko weziri enkoko nzirunda na mu kiyungu bonna be balundira balabe embuzi zaabwe omulundi gumu Sakozi kamala okunyumizaako ekyo ekituufu omanyi lwaki anti senga tukubisanya percentage y'embuzi zayina obungi bwazo netuzikubisa n'abantu abayinayo netubatwala kufa oyinza okwesanga buli omu bamulagaza munne nga David mwagende bamulagazize era ne Dakani bamulaga ezo n'omwana bamulaga ezo omanyi nga nakubula ekintu kimu omanyi lwaki abaddugavu wano tebavumbula ebalawo okumanya ebiseera ebisinga obungi abantu baagala nnyo obujulizi obulamu bwe balabyeko era kyova owuli abantu ng'omwayinza okubuuza nti babbyani nze nali ekibuyaawo nalina mukwano gange bamuyita Lubwama akasajja baali bakayita Didas ne kamufera bwe kamufera Lubwama ajja okuneewolako ssente nga ezo ziweddewo naye nga ssente azimpa nkeera naye nga n'amagoba gampa mayitirivu omanye omuntu okugamba nti mpa $5,000,000 naye nkyankuwa $7,000,000 n'omugamba ogenda kusuubula ki ekiro ekimu nangamba nkugambye eriddiru gye ndikefa namugamba Lubwama sinza kuwa ssente zange nga sitegedde wezikola ki wezigenda mwala kumbuulira yagenda obimpitiramu bituuka wakati namugamba baakumaze dda bakubba omanyi Lubwama ekigambo kye yaŋŋamba kyovula omusajja yaŋŋaanya okunywa abasajja mu temwagaliza era nakitegedde nga wenna gamba ojja kuleeta mutima ogwo omubi owuli ekigambo kye yanziramu Lubwama ne muga sigenda kukuwa ssente sagala bakubbe nga kuliko ezange ng'ate nkubanja Lubwama era ssente nagala n'azijja ku muntu omulala etera ne bamubba kati ebintu ebisinga obungi abantu bano abaddugavu oba bannyonnyola nga gwe olabyeyo olumu n'obuga embuzi zino mwegendereza abazikola ki mwami walese ku kyentangawuuzi ffe entangawuuzi omanyi abantu ababbi abantu mu ntangawuuzi naye okutuuka ffe okuteeka omuntu ku mukutu nti y'ono omanyi risaaki gye twasooka okukola nti naffe twalima ne twerimira ebbanga nakati okyalima nti ate bayitirivu abayitiramu ekyo era kyoba oguza abantu wano togamba nti ne Bafaluku bakireeta osooka n'okikola risaaki abali mu kintu bo nga tebakomplaining abali mabbali w'ekintu ate be bakuba kerere abali mu kintu tebanabaza muwendo gwe baagala abali mu kintu olaba bino ebintu bino ebya TNC we byajjira balaga nga mbu waliwo n'abafuna emmotoka
abataliwo webyajjira balaganga ndi waliwo nabafuna emmotoka abataliwo byakera ku mukitibya naye nga wawunya ofiisi zaabyo zaali awo ku Shoprite. Kakati ngenda kubuulira abali mu kintu ebatannabba bo balowooza bakyali ku kituufu ko basinga okukola ki naye oba olabyeyo nga bantu tebannaba kigwamu kigenda komekereza nga kya Capital Chicken bwe kiweemu omwaka ogwo olimbuulira. Omanyi lwaki abantu bo bakimangu ebituli kubanga balabye ekyobulabe ekikirimu. Sakoze kyangu kiri bwe kiti essaawa ya leero nzaa kutawa Kalumba ka Namboozi abantu bano bateekera okubanga balina faamu kitegedde bulungi batukoleyo ekintu eki bateekewo deadline bagende ennaku z'omwezi 30 buli muntu yenna yeemulugunya batula social media aboogera ebyo bitakwatagana tuyise bakirayanti b'embuzi bagende nti faamu yeeno Mwami Mahadi faamu embuzi zo ziizo Edi embuzi zo ziizo Mwami Mawa ezo ziizo Mwami Nambemu ezo ziizo ojja kwekanga ku faamu namba kuliko embuzi za muntu ogwo ng'embuzi eriko abantu nga 5 bonna babatwale mulundi ku faamu bonna omulundi si mu bitundu anti embuzi bajja kubeerako abantu 4 kaakati batimire ku faamu awo bagambe nti mukulu olinawo embuzi 3 ze ziri nno z'olengera kaakati gwe olinawo ebi ze ziri anti Sakoze okusanga faamu wano erina embuzi 1,000 okusanga faamu wano erina embuzi 7 8 ojja genda okwekanga ng'abantu kye bakubyemu ebituli nga kituufu kya mukisa mungi nagudde bagamba simanyi afaanana Nakalema ye patroni waakyo ate tayagala ndowooza bintu binyigiriza abantu namukyala mulokole oba mulokole oba mu advent tayagala bintu binyigiriza abantu kaakati amanye nti bannayuganda ekyo kyakolemu nga patroni waliwo atanase okukumamu omuliro waliwo akyemulugunyamu kati ye afaanana Nakalema okulaga abantu tekintu kyakuleme tekirina mutawaana ifake lyabayitina ku ofiisi ye kubanga ndowooza ku faamu bayinza okubeera abangi kati afaanana Nakalema ye mwenyininyini abayite bagende ku ofiisi ye bamuwe lisiti y'abantu bebalina balundira embuzi nti yeeno afaanana Nakalema abaka ab'amawulire abakube ku faamu ezirundirwa kitegedde bulungi ng'ab'amawulire weebali kintu kiti kyangu nnyo bamugende tugula alinamu embuzi wezi negundi bazikole ttoto ab'amawulire bazibale wali babuweereza bagende bijje mwogera ku faamu y'abantu abasajja embuzi bazirina muboogererako bwereere niye embuzi atwakola ki Sakoze kufenna ng'etukola emboozi mu kati wano okutandikira ku ggwe nkakasa buli muntu otumala okukola emboozi mukati olwogere ku bintu eby'amakulu w'ebiti waliwo afuna essimu zitaka abantu wa 5 wa 3 wa 10 tegedde bulungi abantu abasinga okuba Sakoze mu bintu bino bantu ab'ebweru kubanga bo balina budde ate ayagala investing esente z'awantu webaba nga abantu bo bennyini bagende nti embuzi nedda kubanga oteekeddwa okulaga omuntu ono Sakoze gw'olundira embuzi era wamala gitunda wa ebaddemu ne bazigula oba waliwo akatale tegedde bulungi wateekeddwa okubanga womala okunundira singa naaba neetaaga ssente mwajinguza 7.5 kale ekaddiye munaasobola okumpa 5 basobola ozirundira ewange nga nene oba kubanga Sakoze ebintu bino biraba embuzi ezo singa nze okubeera mabega waabwe singa bagambye nti basomesa okulunda embuzi n'akalango badde ngenda kabakubira nti basomesa okulunda embuzi nti gojja ne baga nti embuzi eno ku makya ogijjamu obusa n'obutwala ku kitooke buyamba embuzi eno ogijjako omusulo okola kintu gundi wabula gwe naali ewakaawo tugenda kusindikira omwana ajja kusomesa embuzi eyo weefuna olubuto jawula ebeere yokka ensajja naye ebeere bweti ekyo mbadde nkikkiriza kati essaawa ya Sakoze nze nzize nyinawo embuzi zange ebi akayasi kankuba mwema wandeege ebbanja lindi bubi nze nzize mumpadde ssente mbagende bane zange nzitunda kubanga Sakoze tukulize tugaani yadde abantu batuukirivu tebasobola kubanga balina embuzi z'abantu bonna yadde mubawa n'obutuukirivu tebasobola kubanga bakirayanti baabwe bonna embuzi bazirina wabula embuzi emu tuli mugula kaba mu kutiya ettaka ly'egundi negundi yagulawo negundi n'agulawo lye tulika essaawa ya leero kati omala okuguza bawamwama b'embuzi
singa mama yakafuluma bwati Eddie nayingana naye gyayagala baba kanti eweddewo bagiguze basobola okukyogera gw'okyogera ogula enkoko nzigula enkoko manyi ya sente mmeka 5 bino ebyeru okimanyi ndi 5 n'okimanyi bali enkoko ey'omunaana sakozi kankubuulire omuntu w'omukyala ayina akamyu kaataawo ne kali omuddo bw'omugamba ndi waliyo akamyu ak'emitwalo 4 oba 2 awakana kye nagambye nti ebintu by'okulunda bino birina ebintu bye sitegeera omusajja yajjaawo yava Japan era tulabira wano n'agamba ye alunda bumyu n'annyonnyola ennyama y'akamyu kiro yaayo n'epaakinga gye bakapaakinga ne supermarket ennyama eyo mwebeera nga wano tekola ki nga wano emakindi ng'emakindi onoomugamba nti ennyama akamyu ka 4 okalunda naye ne kavaamu kiro 7 nebagamba buli kiro egula 15 wakati we 18 ne bakugana naye obazipakira simanyi bazitwala wa otunulya nga n'akatale n'ogamba n'akatunda wa kakati ebintu bya Uganda bino byatuuka mulimu abajja nga David yagambye ng'oli agamba kino ngenda kifereramu waliwo n'ababeerawo nga bakimanyi bulungi nti embuzi ey'emitwalo 7 okujjako enkola yaabwe ono gyagambye simanyi ne bakikulundira ate n'ogera n'ogirambula ne waliwo abakimanyi obulungi nti embuzi y'emitwalo 7 era waliyo abamanyi nti embuzi y'emitwalo 7 bagirunda bweti erya kino na kino na kino oba kitegedde nga bw'osanga omuntu agamba nti eyo embwa ya bukadde 5 embwa eyawaka kakati ogenda busanga oli agirundira wali ewaffe ekammengo nga bakamuwa na buwi akkirize waliwo eyana muganda waffe mwatufunye obubi tewali agenda nti embuzi ya bbeeyi 7,000 ko n'embuzi ez'akakadde zewali bajje South Africa zewali bajje South Africa zali milioni 2 yes kati ffe kyetugamba kiri ekintu kimu ffe kyetugamba kiri ekintu kimu abagundi ab'enkoko baali baki ab'enkoko capital chicken wabawulirako abantu bafuna ebintu byabwe simanyi naye waliwo yajja naga yete yafuna naye nagamba kwasooka yafuna amawulire gakuba abantu mugamba ayongere milioni mundala mawulire mu mawulire sako nambeemu nanti wulira bali omusajja bwe akikunyonnyola tewakifuna bulungi bw'otuukayo n'okola enkoko 5 bazikulundira ne bagaziiza omutwe gwe n'ogaa nti kino kifuna n'odduka n'ogaa njala 10 yaleeta 10 yaddamu n'afuna teyafuna ontegeera kati ku ky'embuzi ffe gye tugamba kiri ekintu kimu embuzi eyakakadde naye obukadde 3 gyeri era tewali awakana naye ffe tugamba embuzi eno onootuwayo olunaku oyita abantu omulundi gumu bajje bazirambula embuzi zonna nga bwe ziri buli omu ajja nima wane Devicom fena buli lwakuna aluseewo nti lwakulambula mbuzi mwenna embuzi tuzirambula lwakuna nga ya lwakuna ekyo kikola maze gikula ondekera sakozi bwetumalirizawo ekintu ky'okulunda kino kibabuzaabulizaamu abantu olaba lenti nga bakusaba ow'emitwalo 5 buli mwezi n'okulambula enkoko anti embuzi esobola obutalya 5 omwezi embuzi ng'obadde ogirunda ontegeera kati sakozi nze nakye ngamba abantu ntinza abantu nga tonakiteeka kintu kino sente nga olaba capital chicken na kino sooka oteekeyo okugulu osooka omala okuyiga n'okusoma ekyokusatu noonya gye basomesa okulunda ekyo kyekikulu noonya gye basomesa bw'oba olina omuntu waneeno oba Mahadi musindike gye basomesa okulunda omusasuli asomeyo omwezi naye bino ebyokulundira akati kambuuza sakozi katono nnyo sakozi ngenda kubuuza katono nnyo sakozi ab'ettaka basinga bonna babbi sakozi ngenda kuwa ekintu kimu kati bagenda kuwawula batya embuzi kale zikedde zifunyeemu obulwadde embuzi ezi zifudde bagenda kuwawula batya Mahadi neya Devicom neya Nambemba gaye nti ezammwe ze zafudde aziberako ttaaga ekikulu ono kyaleese Dankadi
Government ndowooza erina farms gye basomera bulundizi nga tomanyi kyovola ebibuuzo bingi byolya nga tobitegeera. Bagamba embuzi bazitwitinga bwe bati ate gwe n'ogamba nti bansabye sente nnyingi. Kati sooka ogende bakuyigirize okulunda. Omusajja akusaba emitwalo 7,500 ng'omanyi ky'olunda. Okinnyonnyose. Oli omusajja w'ente ow'emitiana bamuyitaani oba Kasirye oba omugoberera omulaba okimanyi nti Kasirye talundira muntu asomesa najja nakugamba kireeti kani kitunda kuba kivaamu amata maki yakusomesa n'ogenda n'omugulako ate n'ogitwala wabula kyagamba kire kimu n'okugitwala so ogikutwalira ate ono ali kuba talina budde ontege kati bano abatalina budde babalese mutya. No ndowooza tugende ku nsonga endala. Kashumba yagambye yatobolokose okuva ekintu we yakivuddemu era kati yatobolokose ki ali free kati ali free kati Mwami Gashumba wano wonna adduka alina ekimugobokesa ku statement ye gye yakola ate NCDF n'agiddamuko n'agyanukulamuko statement yali egamba nti senga Abaganda tebakwata bulungi kintu ky'Abanyarwanda musuubire M23 okugirabako wano bubikadde angani yabyogera kakati bwekyo kyonna bwe kyatuukaawo CDF n'akyanuka nti ekintu kyo tukyogerako ne Gashumba katwetegereze kwa M23 bano engeri gy'abamanyiimu ate ne wajjawo ne biri ebyali byerumiriza Mwami Kagama alumiriza bannayuganda balumiriza Rwanda byali abo weebityo naye kati Gashumba okutowolokoka mu Pyero yu n'obutatowolokoka ekintu kino sakozi kiri bwe kiti kankigatiremu kati n'okitegeere Mwami Gashumba Pyero yu mu kusooka yalinga ekintu ekitandika ekitali registered ekiri awo ekyali ekyokunyumyamu obunyumya baali balina okufuna abakubi b'enduulu ku kyo abaali bamanyiddwa ontegeera abakubi b'enduulu abo kubaali bamanyiddwa era n'obukulu ne bujja naye ng'olumu obukulu obwo engeri gye buzzeemu olaba onagamba bangoba ku university ku ttaamu esooka nga nkubye omusomesa b'ekintu bagayise ku itale jeno ono mukubi wa nduulu ebitabo tebitegerekeddwa bulungi naye ng'ali awo kati baali balina oteekamu abantu kikulu ekyo kakati batandise osensinga ku kye baali balabanga ekyokusaaga nti kiyinza okukwata obuki omuliro kankuwa ekyokulabirako twalina ekibiina kyali kyatandikibwa Moswa Mwami David yo yakimanyi bakitanga Tumuda twatuuka tayimu nga Musana wankubadde waali yali agadde okukulembera naye ng'ebintu bituuse ebyamagezi we bijjira n'ebyebitabo Muswa tasobola okitegeera kati ng'olwo kyetaagamu abantu abalala abakugu okusinga ku Moswa okusobola okutambuza ebintu bikola ki okubiyisaawo kakati mu bintu bino ebya perepere mugundi ng'etandika tajeti yayo yali yagezesa nga tegenda kuba serious kati nga bwekola ki kati bakizudde bisoboka mu buli ngeri babadde balina okutamineetinga okugyawo bano Bagashumba Bakabanda nga bwolaba people power ng'etandika nga adisi tuzijja kuba full figure okitegeera bwe kyatuuka ne kifuuka serious bashibaga katu bwe kyafuuka serious nga olina okubeerawo abantu abalina ebitabo abakugu abayivu abajja ne bayingira bamwami Mpuuga Banamboze n'abalala abaalimu basenyonyi baani buli omu abaali basobola okuzitowa buli omu ne bamufunira ekiwayi wakola ki kati abasigale bwero abaali bakubi eno baga kale ffe twatandika ekintu kyaffe bakikoze eki n'abamu baagenda mu birala ne batandika okukolima ye Pyero yu kati bweri yagambye ali free kati koosi ye yali eyina komaawo koosi ye mu kibiina mu kisinde ekyekwenyakwenya n'okusobola okugamba mbu kyo kiteekawo n'abafuzi mbu bekisonzeeko yali eyina komaawo kati ba elite bayingirirawo wano ne batandika okugamba nti kakati bw'otunuulira ku baliwo bakiri bakiwanuka Mwami Gashumba be yalijjeewo ontegera kye nkugamba nti kati abayingira be badde ku level y'aba IGG be ba minisita eri awalala be bayingira wano era baasemba kati Gashumba alina kuwanda kubanga Gashumba amaanyi ge gali ku mumwa
okitegeera kakati wano twagenzeemu mu Piero yu bagenzeemu ku ngeri y'ebitabo ate n'agamba nti President Museveni tebamutwalira butwaliza bintu n'ali yakitinga buli yakitinze era ya respectinga President Museveni anti Kasumba ebintu byazayogera tekuli adisiyo wojijja omuntu eyekyusakyusa mu bigambo bye so akwagira gavumenti eno kati mpagira Museveni twayenza omuntu eyekyusakyusa mu bigambo Piero yu president yaddako gundi mgivuddemu tebakyalina makulu abo okitegeera kakati kitegeeza ye wawana wabata mukono kumumwa wabana wabalya neto so amujja kadisi Kasumba yagambye bwati era omulabe enkola gyakolamu ebintu bye kati Kabanda wadizaayo emmotoka awo ne interview gye yasembeyo okukola Kabanda yabadde akimanyi Kabanda ekifo kye yagwamu naye akimanyi nti kinene nnyo kyali kinene nnyo ku ye okitegeera naye era bajja sigala nga bamuzizikirya waawo ye mukwano gwa munene mukwano gw'oli yensonga gye nyiza okukuwa naye ebisigadde kati ekyenjawulo nti ono yakutte ekkubo ne muzeeyi we yakwatanga mu kusooka okozesaawo abantu abo nomala ne bakuguza kyoyagala n'osooka kati Kabanda akyayiddwa mikwano gy'abamu Gasumba basobola okulekawo abakubi b'enduulu kasita balamanya nti balinako buzibu tagena wanda muri ekyo yagere kyawogize naye agoni esinga omulumandoza kumugobera ku mutimbagano nagamba a person who has my number notasobola kunkubira then you come out ndeja singa omulumandoza mukubira mu lujjudde Piero iwe yali etandika it was a fan group later on ne ba recruiting kati balina ba member ba parliament balina ne ba chini ba ministers and babadde ne internal conflict ngeva ku leadership all along okuva lwe ba recruiting ne bafuna ba MPs ne ba ministers kuba if I'm not mistaken eyinza n'okuba either esingako NRM egisingako katini oba egoba NRM okuba ne ba MPs mu babaka eyina neba besoka bweso si lwaki baletanga ye anti bo ba recruitinga munda bakisinde kigundi kiri munda kati ekibadde kisinga okuluma bano bonna abalina ebitabo munda you cannot tell us ntino that top leadership gundi erika abantu ngabo nti secretary general yadduka ku university mu semester esooka ati can't ayeka nyini akugamba bwe ye mu interview nyingi asembe yokola yadduka ku university ntayi yamala kona ya kitegera kati ngabali munda era naye yakugamba nti no ikintu kyali kimuzito yekondoze mirundi ngesatu nga naye ayinawo ne yatuka n'agamba nyagala kisuulawo ng'alaba shoulders ze ziri heavy oli ajja kuleetera ayogere gundi strategy plan ng'erimu ebitabo byotaakola ki byotalina kati naye nga yawulya kimuzito yeeko kati ebadde challenge nnyo eri not Kabanda not Piero yu gundi CDF nga atwala ekintu kyonna nga challenge nene kati bano baba kubuuza naye kati edition gyakoze ebadde tulina gikola bweti naye buzibu bwalina teyasoma kati basigala bakuzizika ekyo teyandi kyogedde naye obuzibu bwalina teyasoma so the issue of ey'ebitabo ebadde ku mwanjo nnyo internal conflicts kati ate nga bwe kijja Gashumba nga bajja kubuuza nti Gashumba yasoma ki ajja kuba nga biri awo ebityo bakugamba ate omuntu gwe mwatuwadde ne wotunuulira gundi public relations ze nfu mulimu bamukwata mu byekiyaye mulimu kati nga pressure eri ku gundi ku CDF nene kati nga at any one time neje emyaka 3 Kabanda gyamazeeko ono abadde yalwana bulwanyi omulemezaako so they had to the only problem ndowooza was okubagoba kuki online kati then awo gundi we CDF yatereddemu n'akaka M23 kati kyalumye nnyo Gashumba n'agamba this guy has my number singa the President Museveni yandimpise eri naye ono ye ebintu bye ayagala kubitwala bwatyo na actually yatuse n'otugamba nze nali simanyi nti mu bulamu ndirabako President wa America avuga nga muddugavu nali simanyi nti ndirabako Mandela nga ava mu komera avudde mu komera nene bino nabyo bijja kuggwa kati kyamulumye sigwateekawo eggulu nga kyategeeza nti bino byonna byotukola bijja kuggwa kyamulumye okuva mu position first of all abadde agikozesa nga ye omuntu
Yes, of course. You cannot say the spokesperson wa Piero you and everyone doesn't listen to you. Office joyingiddemu abadde ayingira so oyo akolera mukulu. So a lot of plans ze bazirinyemu nga ziri nga tezinatuukirira. So kyamulumye the agony gye yabadde akozesa, the first reaction, ebigambo bye yayogereddeko, but it had to be done. You cannot tell me nti okedde ku makya kye waleetanga it's a fan base etandise okufuna abantu abatudde mu position ezennene kati kiri wakiwanuka ng'omugamba nti amwogerera yaani nti ye Gashumba ng'ojjo tugamba mbu SG yaani eyadduka ku university mu semester esooka yo semester yagimalako ne kosi wakati yamuwaayo nga nti ate yatugira kati nga bali oba no like seriously baba tutte ku international good relations mira bye mugezo okwogerako nga bagamba okay guni ya muyeni Piero you give us your leadership top committee okay nga baba tunulamu nga bagenda this is your secretary general he's a nice looking guy okay let's see ebimwogerako ngebitabo bigamba first semester no coursework given in nadduka ku somero but I'm seeing you with a lot of degrees, masters. You've been Attorney General, but you're telling me this one, yakulira. So, chibade chimazito yeko, nga you can no longer. You have ministers, you have MPs, abasomi, aba degrees maker, and you're telling me omuntu abogerera. Nga every mistake gyakula bamugamba, twakugamba one bitabo. Ekintu kituuka ne kiva ku level ya good mobilizer. Kati nga kizze mu technicalities. Anti bebalese ku ground tebali. Bebalese ku ground tebali. Ani kakati we batuuse we batu buliriza Farouk waliwo wotuuka nga technicalities yes ground ng'ogyetaaga but nga waliwo technicalities zemugenda nga zetaaga informed leadership. Okay. Kati Piero iwe yatuuka kugambye already inaba ministers inaba MPs Piero you kali sorry it's not Piero I'm sorry waliwo wetutuuka nga kyetaagisa informed technocrats nga they are not going to sit with the same mugenze mu katungola agundi eno gye batu eyajja wano recently bagenze Geneva everyone basoma ebyafaayo bye babitadde wali ku screen bagamba ono yasoma bino Gashumba okay abadde abeera wali n'avuga akagaali atambula ne malayika mu kkubo n'amuwaana Katonda yamubumba bamukwatako nga passports oyo okay mukubi w'endulu okay SG wamwe oyo drop out biki Kasambya we amalira senior 6 essomero lyajja ebiki kwegamba nga waliwo ebituuka nga it's beyond that. Okay. Gashumba bamugobye. Anti sakozi ebintu bya Uganda birimu ebintu biri. Waliwo obutayagala Kabanda, obutayagala Gashumba, ne wabaawo ne Gashumba kye yayogedde. Kakati sakozi mu byafaayo by'ebibiina teri kibiina kigamba nti sekretary wa China kuba wa diguli. Ti sekretary wa China kubanga Makerere bwe yagenda waliwo n'abaakoma mu pifo. I mean mu secondary nga wa mukaaga nga secretary general kakati ne baba yagende Makerere n'atukayo nga talina degree kakati ebibiina ekibikola sima degree idea ideology ya gwe otunuulira Piero you era wano Bagashumba nze nange ndi ku side yaabo bawe wedde Piero you obo gitunuye ina agenda ki no gamba nti agenda ya Piero you tugitandiseewo agenda entuufu yeno yosange enchange ekwata ku kino tomanya oba Piero you ezze kulwanyisa nguzi oba ezze kumalawo kiwamba bantu oba ezze kuteekawo byanfuna bya ggwanga kutereera oba ezze kubeera nga omanya nti oba kulwanyisa babbi b'amataka ekintu ekitalina agenda nogamba nti agenda y'abano kiwokera enkya n'okyesamba oba ne bakikugobamu Museveni yalina agenda ye okuuma Museveni yalina agenda yali ya ddembe n'agamba nti agenda y'abantu kubatambuza nga bali mu mirembe nga basobola okwogera era akikoze era agenda eyo n'agenda n'agitambuza emyaka gye gy'agitambulizza
n'abeera n'agenda era gye yannyonnyolanga n'abantu mpa omwana tugende tukole ki tugende tulwane tusobole okuzzaawo demokulasiya biki ekibiina kyonna eky'ebyobufuzi kiba n'agenda. Kakati bw'akasumba bw'agamba nti awewedde ng'abadde mu kintu kye baatandika ebbanga lyonna nga tekirina agenda kubanga ne sekuritale abaako bamugobera time kyo emyaka gya Kabanda 3 oba 2 giweddeko oba kitegedde gikola ki gigenze ono Gashumba abadde ali kuki tinaye emyaka gy'emeka gigenze naye tetuziyinza kusiiga abantu kifaananyi bagundi bano Bagashumba wadde tetubaagala nti babi nnyo tebalina bifo byala byasobola okugendamu era omuntu bamujja wano ne bamuteeka mu kirala ne baga nti kati Kabanda ye chairman wa PLU eri gyava yewa Mubende ne bagamba nti Gashumba ye parliament ye gundi w'egindi esemba bule ekibiina ne kigenda nga kigaziwa ekibiina ekirina ki akina program n'ekintu ekitalina program oli bw'akeera enkya n'agamba nti nkijjeewo aba akijjeewo kubanga ekintu kino lwaki mbagamba nti kina program z'okusina bwendaba bwe tugamba nti tudde mu kintu ky'enguzi ogeraba nga abaggulawo wali oluggi nga be baali ku mabaati be baafunye ebifo kakati ate bano Bagashumba ne Kabanda tebalina nnyo na kibi nnyo na kikolobero kiri awo nti Kabanda yatwala amabaati g'Ekkalamojja Gashumba yatwala amabaati g'Egundi naye bano bwe bazizza mu bifo ogenda okulaba nga bo bennyini ate be bakozi oluusi by'ebintu ng'okutwala ssente z'omusolo ebintu ebitali mu mateeka ogenda olaba nga bijjodde awo kati bw'aveera agamba nti ntowolokose nze Gashumba mba mukiririzaamu era mugamba nti ddala otowolokose kubanga ekintu kino tekirina agenda yaakyo gy'ogamba nti yeno gye kiyimiriddeko. Kibi nnyo okuwa omuntu omulimu nga bali talina mulimu eyo kyabulabe. Ekyokubiri omuntu wavaayo n'agamba nti mwami Gashumba talina kikolobero ku bannansi watu abalaba ebintu bye naye nja kujjukizaamu abalabi b'emboozi mu kalina batugoberera ffenna mwami Gashumba gwe twogerako yava mu Katikkiro wa Buganda ekyo kyali kirungi tekyali kikolobero. Mwami Gashumba abadde mu PLU ng'omukulembeze yakwatibwako nga bagamba ayina emivuyo gye egitakkizibwa era TV emu ey'amaanyi n'emulangirira kyokka mu kumukomyawo tiyatubulira lwaki eterezeza kiri. Ekisooka kya byonna mwami Gashumba tiyatowolokose yadde kyeyatulazaawo naye adi yafunyewo omulimu wadajja ssente kuba mwami Gashumba talina mulimu ng'ojje kuno gwe yabaddeko bali talina mulimu nze sina mulimu gwe mmanyi mpozi akumanyi bajja kutubuulira yali ekola ki kakati nga basisimula ate ye nga te basiyasimula Bannayuganda kati essaawa Sakozi ekyasinze okuba mwami Gashumba bye bintu nga bibiri okumuggyako omulimo n'okumugoba aramukubidde bukubizi essimu. Sijja kwawukana wabadde mwami Nambemu oba abadde Dayasi nti ekiri mu kutandikayo kyetaagisa aboogezi. Kati essaawa yaliyo PLU weeraga egenda kuba n'agera nese okugifuna kuba musooka ndaka baali banyumyamu bunyumya kale tandise okufuna batekiniko abagenda okujwa bane mube n'agera mutubuli tajeti yammwe eri ki mugenda kukola ki kati bye baleese simanyiyo siri muyivu saa kweteka mbayivu nga bamwami Dayasi nga mwabasoma amawulire nesikakasa nti omuntu siniya 4 yaleetaze okubeera nga mu butuufu Sekuritale General si kikakasa yadde nange saasoma nnyo kigenze wala mwami Nambemu ajja kunzisa ne mwami Dayasi sikakasa nti yandibadde Sekuritale General w'ekibiina era nga yagwako n'ebibuuzo ebimu. Ekyamazima kiri nti Sakozi waliwo tutuuka mwami Nambemu waddayo gaffe tunako etwatuuka ng'ebyadda ndowooza abantu nga 35 nga mwami Nambemu yateekeddwa okwogera. Nakulako etwagenda eggulu abantu 18 ate Nambemu nti yalimu jero n'abuuza ayogera Oluzungu tulinamu abantu aba eyasooka okuloga yali andi yali maneja w'aba Bitus
abantu 18 jeno n'abuuza waliyo omulala amanyi ku luzungu okusinga ku ono tiye tinati namugamba wobanga ate gwogamba okusinga ku ono kati gwe birekeredde mama andi yogera kubanga yali yakola ki kati sakoza olwo tuuka n'ogamba nti kati wetubanga tugenda mu maaso kino kiteekeddwa okuvaawo kino kijjewo lisafu mwami Muhoozi gyali mu kukola alabe kati yeetaako agenda kufuna agenda ye mu maaso kubanga yali tamanyi nti ebintu bisobola okubeera ebituufu yali tasuubira nti asobola okubeera ne baminisita kati babange saba baminisita balabise kitegeeza twetaagisa General Secretary kubanga ebyeddala mwami Kabanda nalaba interview gye yakola nga General Secretary asobola kubyogera n'ogamba mbuze tubeera ne mukama nga tutudde mu ddirawo nga tunywamu naga leero kavume ku mwami Kyagulanyi nga General Secretary gweyogera ebigambo ebyo General Secretary w'ekibiina kisoboka ekyo mubayi Muhoozi oyo ali friendly nnyo tumanyi okubeera awo nga tutudde nga tunywamu naga n'ogamba mbu Anita yansindikira ssente oziraba nga mpenguzi kisa kya mukama we gwagamba nze namuleeteeka kati General Secretary olwo byoteekeddwa okubanga nga weesigaliza ng'omuntu kyova abantu abasinga bagamba nnyo Lubongo era tamanyi kwogera naye ayogera ebisaanidde mu budde ebyetaagisiriza bo bannansi baba baagala jje simanyi ye Dombo oba Dombo ki olwawo n'okumulaba ng'ayogedde kati essaawa ya leero ebintu bya General Muhoozi byonna mwami Gashumba badde yemulugunyaamu abadde abikola ku social media kwabadde alondera abantu kwabadde alumbira mwami Kyagulanyi kwabadde ateeka ba Edi Mutenga balina pampa kwabadde ateeka nti mukyala wange yaŋŋambye ku bibadde era nze bulijjo ndi omu kubabuusabuusa ti mwami Muhoozi eno XM gye mubeerako nti siiye nakikonfamiza amaze kukwata Erias Lukwago nakikkiririza kubanga eyo X we nakikkiririza kwe baayisa obubaka nga baleeta General Secretary ono ate n'atabiwakana ne manya nti byo kituufu kati essaawa ya leero mwami Gashumba akkiriza ekintu kiri kimu asigale ku leediyo naye nga tayogerera kibiina takkirizibwa n'ekyokumuwa ekibiina wano mu Buganda okubanga ayogera mu Buganda ayogera ekibiina baali baakola nsobi mwami Gashumba okusinzira ye ku bintu byakola emmenga awo kale oba muntu ali anamulabeko ku BBS oba ku CBS wali omuwuliddeyo kuba abantu balinganga ababaningibwa emmenga awo naye nga mbeera zaabwe so mwami Gashumba akkirize ebbanga lyatembeetedde ekintu lyeryo okimanyi naye tutandika kibiina kya Karaoke tutula butuuza awo ku mmeeza netugamba namba emu tukulembedde mu Karaoke mulamuzi gwogenda okubanga gwotwogerera naye bwe tumala okwetoola ekibiina nkimanyi kiyimirira awamu buli omu mulimu gwabadde akola gukyusibwa okutusinza ku ntegeera ye ne bamanya nti kati ono ekifo kye twamuwa abadde akutte mu bukwasi naye si kikye noono ekyo si kikye tumutereezeemu kati tukkiriza tugaane ne Piero yu bw'oba ojjukira bulungi nnyo ojjukira People Power kano nakajje ku muganda we namba emu People Power nga tenafuuka Nobu ekyali mu People Power abaali bapokopoko baayo bajjukira bamudomo peke yako bajjukira esijja kumenya mannya naye okimanyi nti bwe twakyuka tudda mu Nupu de Paba tewali yafuna mulimu wekibeera bonna baasigala eno nga mulina kubeera bagundi bakyenjeje kati so CDF naye ndowooza byadde mu kibiina ki nalabanga mukulu Kabanda agiriki yagamba nti batula bonna mu ddiro ne banywamu n'atyoka atwitinga nalabanga oyo tasaana kubeera Secretary General ekyokubiri tukkiriza tugaane Sakozi ebitabo bino nabyo birina ebiyambira omuntu nti ekibiina kyogenda mu ssaawa zino kirimu abayivu baki ate ab'amaanyi naye gwe yadduka mu kibiina ate ogambe nti gwe oba okulembera omanyi Secretary General b'amaanyi mu kibiina kiba kitambulira ku ye kati ekibiina ate kitambulire ku muntu nga wali abamusinga sabeera namba 2 kati mukyo nze ngamba ekintu kimu Sakozi nti bano bakkirize babadde bayambako kibiina kwezuula na kumanya otuufu balina kukola ki kyenzikiza kiri kimu
ebifo tebinaggwayo mu kibiina era nsuubira bagenda bbawaayo nabo ebifo jase babaggyeko bino okusinziira ku bumanyi bwabwe n'obuyigirize n'okubusinziira ku mpima omukulu gy'awangadde nabo ategedde buli omu kyalina okukola ki okuba ng'akola mu bufu bwe bumu Ssemujju Mukaaku Salamu Musumba basattira ebyalukwago bibasattiza mbu babadde Ssemujju abalinnya ku kkooti eyalukwago mbu yabadde awedde. Ani yagambye? Bukedde yegalese Bukedde mawulire agawandiika nago kyegalabye naye gamala okuwandiika gwagasoma oyina okumanya n'omanya. Ssemujju tayina kaabe Salamu Musumba, tayina kaabe gwali wano, toyina woyinza gamba nti kisijja kulinnya wali bwe sirinnyawo tebajja kunkwata. Ekyo tekiriiyo. Bwe sirinnya ku kkooti oba bwe sirinnyawo enkolera oba bwe sigenda wa tebajja kunkwata. Bwe lubanga olunaku lwakedde nga bagenda kukwata ne bonooba oliwo waka bajja kusala enzigi era bakukole ki bakukwate. Kati Bukeddeyo okuwandiika ekyo erina kiwandiika kubanga era bw'okirengera ng'ogula eggulire. Naye bwe baba nga bagambye nti kati olunaku nga lwakedde Allah nga yagambye nti olunaku bwe ruti oteeka okukwatibwa era okola ki okwatibwa. Tekiriiko kugamba nti ne bwatajja ku kkooti ne bwalagawa kino ekiriwo ekiri mu ggwanga ekitambula buli omu mukwate. Waliwo gwe baakwata ebyenfuna ne babikwatira awo, waliwo gwe baakwata ebyobusuubuzi ne babikwatira awo, waliwo gwe baakwata endowooza ne bamukwatira awo. Buli ali wano e Uganda mukwate mu ngeri ye, naye enkwata yekola ki? Yeyawukana. Waliwo gwe baakwata nga ye ebyenfuna baabikwata n'ebyenjigiriza nga baabikwatamu. Buli kintu wano kikwate. Enjawulo eyawukana ti waliwo ekikwatibwa kyo ne sigala nga kirina engeri gye kitambulamu. Kati nga bw'olaba Lukwago luzira. Bagenda muzza ng'ennaku z'omwezi muzza ku Mmande, oyo baamukwata ali mu kkomera. Ne wabaawo be bakyanoonya obunoonya. Ng'era nabo ekiseera bwe kinaatuuka oba bwe banaaba sirias ababaagala bagenda kubakola ki? Bagenda kubakwata. Kati ekya Bukedde ogamba nti basattira Lubega Mukaaku ate ye bamulanga ki? Lubega Mukaaku yali mu bya gundi mu bya Besigye. Bya Besigye bye Lubega Mukaaku nzijukira yagaana ndowooza okudda mu kkooti ogwo bayinza ogumuggulako. Kkooti yabawa yabawa beyiro then Besigye n'agamba sigenda kuddayo n'abeera ng'atambula ndowooza nono ayinza okuba nga teyakola ki nga teyaddayo, oyo bayinza omusibako ekintu ekyo. Naye Sakozi ekintu kino eza Salamu Musumba simanyi era nsobola kigambye nti lwaki babanoonya. Manyi yala nnyo okuteesa ku kintu kyemmanyi ekinyusi kyakyo. Naye Sakozi bwe baali bakwata Elias Lukwago kati yali mu kkomera baava ku kuba nti Lukwago yali alina okuwaayo samoni ezivudde mu kkooti aziweeyo. Kati ne bamulinda nga ye tannaba kutuuka kuziwaayo ne bamukwata. Bwe bamukutte mu kkooti ne bamugulako omusango gwe bamuguddeko. Naye bwe tuba tutunulira eggwanga lino nga n'agenda weeri osooka n'ogamba nti omuntu abadde awolereza Besigye ng'amaze emyaka 2 Besigye ali mu kkomera, lwaki yali takwatibwanga? Kitegeeza wate oba waliwo ensonga eyamukwasiza. Ensonga eyamukwasiza bw'ebanga yeeno ey'okutwala empapula nayo nkyamu. Ti CDF omulaba ku mbeera gy'alimu. Eggwanga lino nga linaatambulira mu mikono gya CDF akkirize bano in fact buno obubaka bugende wa Mwami Balamu akkirize ekintu kitambule nga bwe kirina okutambula ng'ebibiina by'obufuzi bwe bikola ki bwe bitambula. Mu pyero eyo tulinayo mikwano gyaffe egisobola n'otuusa obubaka ti omuntu aba musaavinze empapula. Okimanyi nti CDF ayina looya we nga asobola okwata empapula era empapula ezo n'azikwata ne yeetegekera ne bambalagana ne looya. Mwami Museveni tumulabe wano ebbanga ddene nga bamututte mu kkooti n'agenda era n'abeerayo.
kakati bamwami Balamu bano balina okugamba balina omanya nti ekibiina kino kinaaba kinaatambula mu bulambulukufu bwakyo nga ddala bakyagaliza nga tebalimba nga bakyagaliza ekibiina kino kitambule mu bulambulukufu bwakyo tukkirize abantu balina okugendera mu mateeka nga balina okukola ki okutambula nga bwe tutambye General Museveni azza akikola wano Kayihura baamuyita mu kooti Kayihura n'ajja mu kooti naye kye yakola yalaba nga kooti ajja gijemera n'ateekawo embeera n'apangisa abantu be bagamba omusajja waffe talina kulinnyayo naye nga ye teyazimula kigambo kyaki kya kooti. Ekirala Sakozi waliwo ekintu kino mmwe kye mutalaba Jeno bw'anaabeeranga nti kati katugenze nti Jeno Sakozi ayina ettaka ly'omuntu lyatutte Essemuto Jeno oyo banaamuyitangako poliisi Essemuto n'agenda Jeno Sakozi nga tutandiseewo embeera eyo gamba nti Jeno tebalina muwa kipapula erinnya lyange gali nyuma Jeno Sakozi ali eyo baga ettaka lyange Jeno yalitutte Jeno Sakozi oyo anaasobolanga okujjako nga bamuyise otegere kwegamba tunulire mu bintu ebyo ekintu tukijja ku kino kwono Jeno Muwoozi ataagenze mu kooti naye tutunulire ensiga gye kigenda okutambulamu ti omuntu anaawamba ettaka lya mwami Balamu ng'ali Sembabule oba erya nnamba emu nga ddala Jeno waba Jeno bangi oba nga muntu w'amaanyi anaasobolanga okugenda nga bamugamba janguko poliisi nga poliisi yemuyita nze ndaba gye tukola ki gye tudda ate nga kyangu nnyo okukeera enkya ekibiina kya PLU ne kisituka nga babadde balina kye baweereza Jeno ne bagamba nti Jeno ali mu mirimu gyaki gya ggwanga ne sekuyita n'empapula n'azirisiivinga kubanga oli mukulembeze waki wa kibiina basobole ne bagamba mukulembeze waffe twawulidde nti waliwo wano mumwetaaga wano ne tuzze ku lulwe kubanga takola ki taliiwo nze ndowooza nti ekyo kijja kuyamba PLU okutambula okugenda mu maaso n'okutambulira ku demokrasi okusinga PLU eno bwe banaagiteekamu entiisa. Nze kye nazudde wano we tulaga Wakambwe kuba we tuli wookya naye simanyi kati ate we tudda kyakawo wababi okubabirira tubadde bababirira kati oddako wookya kuba kati ate bwe tuba tuli mu mbeera nga omukulu Erias Lukwago ali mu kkomera kati gwe Duncan gwe gwane osokanga ne weebuuza kubanga embeera eno bwetuuse atuka ekiseera nga tokkirizibwa na kwogera waliwo amanya g'otagenda kwogerako nga woolyogererako bwoti oba ogenda kuyiga Luswayiri ontegeera kati tugenda ogenda mu ntiisa omanyi ntiisa eri Rwanda awo etakkirizibwa kwogera ku mukulembeze kajje tugendamu kubanga manyi nze ndabye ku bintu bingi President Museveni oyo kimanyi bamuwabidde emirundi mingi naye nga baloya beteekateeka ne bayingira ntegeera kubanga gwe bamugaso n'okuba n'omuntu baloyawo bakola dibbo basasula zaaki balina okuba nga bakola ki bambala ne bagenda ne batulagako ontegeera ate era yenkola entuufu erina okuba nga etambulirwako obutalaga nnyo bwannakyemalira Museveni kyakola Museveni tuyinza okuba kale gye kiri akulaga nti munenze bampaabidde naye baloya bano bajja kukola ki bajja kubeerawo ne bituuka ne biziringitana naye nga bakoze eki ontegeera kye nkugamba naye kati eno embeera gye tugendamu jjukira mu Uganda kye tuliko kyokya Sakozi embeera weeri ssaawa zino buli munnayuganda akutte ku mutwe kyekiri kye mbagamba nti Uganda eno obutasumbuwa abantu twandifunyeyo ku nsi nga zirina emirimu nga zo ziri visa free etudduka ontegeera nti bw'ofunayo kati kakula ekintu kimu Sakozi Uganda eno Canada nebawa America nebawa ne Bungereza nebawa bwerere ani Museveni ayinza osigalamu ne famire ye omukyalo bonna kati nze ngamba nti Bungereza Canada free nendeka jjajja wange Mityana era musanga nje mukubyemu ekala Sakozi kati gwe but no sawa zino bakubuuza mawa okola ki e Kampala mu Uganda ani Sakozi mu Uganda ofuna emitwalo egi olunaku
naye ng'okozesa omutwalo gumu mu kasamba okimanyi ng'ofesa 3,000 ate nga nazo ziriko abanja nga nazo ate bakubanja 3,000 zotereka zikuyambako osasula lenti omwezi nkoze eki nga guweddeko so banaye mutuyambe ku bizibu bye tuyina muleme twongerako bizibu birala. Sakozi olwaleero embeera gye tuli mu Uganda yenna buli omu ali waali tewabawo yeeyibaala mbu ye ali seefu oba ali wateredde. Okusinza ku mukutu we tujja ebiwandiikiddwa bwe twasomye ekyawandiikiddwa ekigamba nti Kemalira Ssennyonyi ne Ssemujju nzirako Katikkiro ne Kabaka. Ebyo byabadde biwandiikiddwa okujjako beekomeko ng'obudde bukyali. Bw'otunuulira abantu ng'abakulu abo basongwamu otandika okumanya embeera gye tulimu n'omanya nnamba emu abo toba seefu. Omusango ogwavunaanibwa Mwami Lukwago baguyita misprision of treason. Yes. Kakati omusango gwoba ogutunuulidde bagamba nti kiguvuunula nti wamanyako abantu bano nti bagenda kuzza emisango egya Naggomola Babesige naye n'otajja kuwabaabira eri gavumenti. Kyokka ate nga mu mateeka okusinza ku bannamateeka bonna be nebuuzizzaako abakugu munnamateeka takkirizibwa kuvunaanibwa musango ogwo kasita abeera nga looya wa kirayanti oyo takkirizibwa kuvunaanibwa musango ogwo. Munnamateeka okimanyi ne Kony alina munnamateeka naye era munnamateeka ye muntu annyonnyola n'amugamba nga Kabega n'omunyonnyola n'amugamba nga weyaweerereza Magala nti kituufu abantu bonna bakubye amasasi. Kabega n'atandika kuwoza kujja mu kkuba bantu abo masasi. Okitegeera kati looya nga kirayanti wo takkirizibwa kugattibwa ku musango gw'ozizza kubanga aba ayina yo okutegeera amazima g'omubuulidde alabe waguyita oguwoza owa ekyo ekyali ekituufu mu woteeri. Kakati we nabadde njogera n'abamateeka bonna gye nayise kubanze nnoonya olumu okumanya nga nkunoonya ku bakugu ddala ne bagamba omusango ogwo tekukkirizibwa kuvunaanibwa looya awolereza keesi eyo. Okitegeera kubanga ekireetera obutagumuvunaana ayina kuyita musango ogwo mwennyini mu bintu ebyo bye muleeta bye muwadde ng'obujulizi by'alina okuyitamu kati waba tabimanyi era waba tabitunuddeemu anaaguwolereza atya. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri bw'otunuulira ebintu bino tutandika okumaakinga ebintu ebineneko okusukka ku we tulaba nti ono baamukutte. Mu binene bye tugenda okumaakinga tugenda okufuuka nga ffenna bannansi tujjudde entiisa tutya. Ebintu bino bisinga kukola wano mu Central ebitambulirwako bino ebinene naye njagala bitunuulire bulungi njagala bitunuulire bulungi nga tunabitegeera. Bw'otunuulira Buganda azinga Buganda senga oba oggyeko mu byobufuzi n'ojjako kati Kyagulanyi aliwo awaddako kati Kyagulanyi yamisinga basement aliwo awaddako asobola kuba Erias Lukwago politically. Okirya politically on opposition side ng'oggyeko Kyagulanyi eyamisinga basement ataliiwo aliwo addako asobola kuba Lukwago. Agatta ebintu bibiri Muganda Musiraamu ku side eyo naawe okimanyi era okumanya kiteeketeeke okwagala okudifendinga kino nti Muganda Musiraamu Abasiraamu abamu balabe nga bagamba nti si Busiraamu bwe bawalana naye ngono yakunyonyodde dda nti yannumya dda omutwe nanoonya dda bwe mubakira. Kakati waga nti si Busiraamu bwe bawalana eno ne tulondayo Fadiru Twala kuba Sekuritale General okusobola okubaka Lukwago wano. Abasiraamu bajja gamba era Abasiraamu abamu bakirabe bwe batyo. Olina ebintu bino okubibala ennyo. Kakati kati olwaleero tulina ekizibu ekirala kyolaba mu ggwanga kyotanagenderera be tuyita ba elite abaali badde bayogera ku nsonga abasinga obungi basirise
naye okusirika kwaba elite tokutwala nga layitire. Baba balina kye batidde olumu kye batasobola kwogerako mu ddakiika eyo ne basirikawo busirisi naye nga balina kye balowooza ekituufu mu mitwe gyabwe. Ontegera kye nkugamba? Kyova olaba abamu basirika betwaligambe nti ne gundi nga takyogerako kubanga sitasi gye bakola ki. Ne ba elite betusigazaawo abaali baddenga bassenyonyi bassemuju abasobola okukyogerako ne babateeka mu ntiisa. Kakati eno doketi erimu Lukwago erimu senior lawyer. Olwo ne balooya baba we bakwata Sakozi tebajja kuwolereza kubanga akukutani semwayi jiso iso otegedde tebajja kuwolereza. Kitegeza togenda kufuna lawyer agenda goberera Sakozi nga bakutte kubanga olaba Lukwago we yagoberera baamukwata. Olwo eno doketi ebeera nfu. Ebintu bino mbitunire mu kifaananyi ekigazi mu kintu kino kye tuzimba ekya dictatorship. Okiwulira obitunuulira nti baloyo n'aba okyayina ojja kuba toyina. Obulamuzi n'aba okyabuyina ojja kuba toyina. Ye abaffe amateeka go ganaaba gakola gatya? Ekyo nakyo kitunuulire nti amateeka gajja kukola nga tofunye bw'oba osobola okukwata omuntu nga Lukwago nga talina court order oba reference. Ekyo nakyo osooka n'okirowooza ate abalaba n'abakwata batya. Ye abaffe bwe banaatwala ate Lukwago mu kooti oba omuntu omulala ate kooti ne bagiwamba omulamuzi anaasala ki? Ye wona ogenza omuwolereza nawe ne bakwatirawo kuba bakulaga. Asooka n'ateekawo entiisa era kye kino bukedde kyekuba kyetambuza. Asooka n'ateekawo entiisa nti Ssemuju walinyira ku kooti akwatibwawo. Kati be bano abasajja ababeera mu kooti ne bagamba ne Ssemuju akoze eki? Osose mukanga nti wajja omukwata. Naye sooka weebuuze kati ne bukedde kambuuze nti Ssemuju we yavuddeyo yadduse yabaddewo ewaka naye kino vision ekiyambako kitambuliza omukulu era ekibaguze. Okitegeera nti asobola okujja nti bw'apasinga n'agamba nti Ssenyonyi bwaddamu okwogera nga ngamba abapyeroyi bange balonda loopu. Kati olwo togenda kuddamu kukola kyamagezi mu palamenti bw'oba otiriira ekifo ky'okujjawo. Kati mu nsi mwe tuli tulina okutunuulira ebintu bingi mu bugazi bwabyo. Bwe tumala obitunuulira mu bugazi bwabyo ne tubwogerako mu bituufu awatali kuvoola. Bwe tumala obyogerako awatali kuvoola awatali kuvuma kale omuntu ajja agambe nti ntutte ennamba emu ne bagamba yagambye kibateekako pulogulaamu ng'eno nga njogera naye nga bagamba era teyamuvumye naye yamututte nga bwagenda otwala abalala. Naawe asigadde bwe nagenda ga nti sikyogeddeko teweeyibaala. Farouk, nze in the first time we basookedde ddala otugamba mbu nno gundi bamuleese basose mutwala kira ne bagamba nti bamuleese ekira nga buli omu yeebuuza bagenda muteekako musango ki. But before ebintu ebyo nga tebinaba bagenda tuteekako musango ki. There is a guy ndoza akola kusimba naye musajja mukulukulu alaawo alina emba mpanvu. Ye kibazo Peter omumanyi omutegedde mutonotono ayambala abeera little bit shabby. Yakola show in narration ekyatuuse ku Lukwago mu kooti n'ayogera n'amannya ge twalabye later ku ex y'omukulu ng'akola show ng'agijja Kenya ku byapeninga e Kenya okutuuka wano nga yagikola like yesterday then enkeera Lukwago ne bamuleeta kyengezako okulaga kiriwa nti ebintu bino babikola ng'already basooka ne batukasukira abantu abatu preparinga nti kigenda okutuukawo ng'already waliwo yakyogeddeko nagamba eno gundi yakyogedde abantu no bali informed but baba bategesewo baba preparinze already niwe babaleeta ebintu ne bitandika okuvaawo. You cannot wake up noga nti oli omutaddeko that case. Kitegeeza buli gwe banaakwata ne bamuteekako ekigambo kya treason tagenda funa yadde lawyer n'omu kozi already kati yo bagiguddewo basobola ogiteekako abantu ki balooya bagiguliddewo balooya yo gundi case chain bagitaddeko balooya. You wake up one day ogamba gundi bamugize kitegeeza kati balooya tebagenda kuddamu ku practicing what they are supposed to practice bagenda kuddayo mu misango gya nkoko oli yabbye embuzi ku kyalo ate n'amataka bali abagatwala ekimitegeeza ati nakyo gundi
okitegera nti kyekintu bataddewo entiisa nti entiisa tekoma mu makooti nti ne ku poliisi gundi Sseggona agamba yeetolola police stations mmeka nnya nga buli watuuka nagamba abana tunoonya Lukwago nga bamugamba ogwo musango nedda gendako ekira n'atuuka ekira genda enaggulu nga buli omu atya ne tutuuka tulaba omwogezi wa poliisi ne bamubuuza ekibuuzo ku musango ogwabaddewo ku makya ne bakimubuuza ku ssaawa 5 n'agamba mbirabyeko ku mutimbagano sinnabyetegeeza bwe naba afunye information nja kudda. Okitegeera nti every organ erimu entiisa, every sector bagitaddemu entiisa nga batandise okuteekawo ogundi case weetateekeddwa kugiramu. Okitegeera nti abantu abasinga tugenda kwewuunya nti abamu baagwa nga baagala bajjako ka immunity, after immunity ekuvuddeko bakutwalanga mu biwankoko. Tokyalina immunity eri nti ndi muloodi olina abayo n'agano ga bulijjo twakwagala naye kati sawa ne tokufunye. Kitegeeza ka immunity kali kakuvuddeko bakutwalanga mu biwankoko. Okitegeera so ebintu tugenda kubiraba nnyo baloya be tubadde twesiga nti bw'atula mu musango gw'opposition nga nabo tebakyasobola kukola ki kuvaayo kujjayo mitwe. Kitegeeza kati ate n'oba mugumu otya nga abadde asinga okuba solidi ng'avaayo yakugamba abadde asinga okuba solidi ng'avaayo n'agamba sebo gundi togenda kututiisa tugenda nga gwe baasosoyoola kati amulala ali solidi okusinga ogenda mujjawo. Mwebale nnyo bannaye, mwebale ddala, tulabagane next time.